Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuhal mustami'una wal mustami'ati al-kiram. Abarunji mwenna abagalwa batuliza ko Voice of Africa, Sauti Africa, eddoboozi lya Uganda, eddoboozi ly'omudugavu, eddoboozi ly'ogweyo muganda wange wenna ali eyo nga oyagala Africa, ate oli musajja ayagala enkulaakulana, ate oli musajja afaayo kutikira Katonda wo, bwenna eddoboozi lyo lyerino. Spiritually, Voice of Africa, eddoboozi oliwulira nga mu kifuba mweriri spiritually oliwulira ogenda okulaba nga mbutuufu ekulungamya enkya n'eggulo. Tukeera ne musajja wa Kabaka n'atulungamya mu kanyomero ak'enjawulo akalimu okukola ebintu ebirungi. So tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayongere ebirungi era amwongere obulungi era ayongere okuba nga amusitula madaala. Musajja wa Kabaka keera wano n'abakozesa emirimu emirungi, ne mukola emirimu nga gyegyo gyennyini egigwanidde. Mwebale kubaayo, mwebale kwagala Voice of Africa. Netumaliriza te ku Lwokutaano nga luno ne tujja n'omuwalimu nga zo okujjukiza n'okuteekateeka osobola okugenda mu jjuma mu nteekateeka ennungi. Ogenda mu jjuma ng'olikkiriya nnyo maridadi sana malembo, mashallah taala. So agenda mu jjuma tugamba okweteekateeka okunaabako ennaku lwa jjuma lwa sunna zaalo. Bantu balina okuba nga munaabeeko bulungi ne munoogenda mu jjuma nga wenna owonye kalalume olinga mbuzi ensajja, embuzi nnome. Mungu attaasi ya Rabbi, munansonyiwa si kuvuma, naye abantu ogenda n'omulinaana nga muli mu ssola muli mu layini oba naakuyitako naye ng'embeera gyakuyiseeko si ya buvunaanyizibwa. Munoogenda mu jjuma nga tosenyezza, subhanallah, byewuunyisa. Munoogenda mu jjuma nga tosenyezza nogaa ya Rabbi lwaki tasenya? Okusenya kikulu nnyo. Mundala ng'ogenda mu nkuŋŋaana ez'abantu naye omuntu atuuka n'ayayuuya tegedde newewuunya noga ya Rabbi ono oba okuva ddi bukyanga lya mmere takolanga ki? Kuliko abalakale oyinza okuba olina obulwadde bwakamwa nga n'oyassenya otya tokola ki? Niyogera abantu okubuulire oba oli awo banaakuwa solution oba senyisa ku miti. Tegedde oyinza okukozesa eddagala ezzungu ne ligaana, n'ogenda mu ddwaliro ne bigaana, naye kozesa ku miti egyo miswak egyo nabbi gye yasomesaako egyo okusenyesa emiti egyo bakikugira ebuwarabu. Watu gyina genda okozesa amapeera, right? Miti gyampeefu tubakola tusenyesa amapeera ago ng'ofuna akanaaka n'okajjako n'okola akaswa kyakalungi. Such things olabanga ebyokusaaga naye ng'ate birungamya akamwa kaffe n'owunya bulungi n'ojja mu bantu nga wenna akamwa kawunya. Obwo si Busiraamu. Obusiraamu diinu al-Islam, dini yaffe y'Obusiraamu dini ya buyonjo. Al-Islamu nadhafa, Obusiraamu buyonjo, right? Obusiraamu buyonjo, tegedde eddiini yaffe ettambula n'obuyonjo. Nolwekyo ku mubiri gwennyini we bali kunaaba, alhamdulillah, then kyobulaba tussaawo nabbi yassaawo n'okubanga abantu beetereeza. Nayo kikulu nnyo, kikulu nnyo abantu okwetereeza every week at least ennaku bbiri. Olunaku lumu osobola olwokuna weetereeza, olunaku olwokuna nga weetereeza ebisagazi byonna, tegedde byonna bijjeeko weetereeze mu wiiki, buli wiiki. It's a weekly process. Olina okutekulongoosa compound zonna, sitegeeza compound za lujja, tegedde ntegeeza ebikuli ku mubiri bimanyi, tegedde omuntu ne weerongoosa ebitundu ebyo ebibeeramu ebintu nga byesitaza bijja kuvaamu akasu akatali kalungi. Genda mu nkwawa watereezaayo, tegedde n'ebitundu ebirala nga byakyama nawe weetereeze. Eyo nno yenteekateeka y'Obusiraamu. Oba tusobodde lwakuna then olwokutaano terukuyitako nomunaamala omwaka mulamba nga takoze nkola eyo. Omwaka mulamba, can you imagine spending a full year, tegedde abalala bamala myezi ng'alina bisagazi bwe mubasingana nga bavuganya n'ovuganya ani asinga kino ani asinga kino. Nga ya Rabbi nosooka wagira n'awanika omukono waati naye nga tosobola namusemberera. Mubeere bayonjo, Obusiraamu bubeera buyonjo. Noba toli Musiraamu mwanyinaze muganda nga awuliriza, beera mu bantu abayonjo. Kobeera nga ovuganya nansolo kubanga ani asinga ebyoyo ebingi naye kale mu nkwawa tereezaayo obeere nga obeera maidadi sana. Ezo sunna za Lwakutaano
genda mu jjuma ng'ogenze mu ngenda nnungi oli bano abalya katungulu cumu nule katungulu cumu n'ojja ate mu kusaala ejjuma kati tuula ebweru ate tuula weka saala weka gwe bagoba mu nzikiti okubeera n'abantu oba manyi olya katungulu cumu tutuula bino abamugaaya onkola bati bamuteeka mu juisi n'otulya nawe nange onya katungulu cumu essola zaffe muzoonoona awo ne tujja ntuzze kusaala kugana ne Allah waffe butereevu naye nga tulina ate subhanallah mutukola bubi nnyo Mungu abatusaasirire mutukola bubi nnyo mubeere balungi mikwana balungi so mbasaba mikwano gyaffe abalungi mubeere nga olidde katungulu cumu lunaku olw'ejjuma nga luno mukwano sigala nga obeera awantu nga togenda kwegattagatta n'abantu ebimu bikusuniisa okubeera at least mu jjama oba okutubeera mu layini eyo wegatte n'abantu genda osaalire eri sayidi genda gyoba osaalira naye okujja okuwunyirira abantu sola z'abantu okuzitta kikyamu ddala kivula nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama n'okusinya kikulu nnyo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama falawla an ashukka ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah kubanga saagala kalubiriza saatya kalubiriza abantu bakibiina kyange nandibalagidde okusenya buli time lwebanga bagenda okusaala tekitegeeza nti inda etegeeza kuyimirira mimbali kabeere seeka kingo yimini abamu utuyimirira mimbali notandika okusenya nagira nojayo olulimi nogira nokola otya subhanallah otunudde mu bantu sunna ya mutume naye abamu balina emmeeme embi nabbi sallama yali ategeera ebizibu by'abantu n'okumanya nti abantu babeeramu ab'emmeeme embi tasobola kukugamba kujja tunulya abantu nga basenyasinza mu bantu ngenagira abantu abamu balina emmeeme embi right bibalidde bagalo bizza kunulira ng'osenyiza mu bantu osenya nawe olya ng'enene tatabitegeera bambagala osesema balwala n'okulwala bino bye bitambula mu nsi gwe embeerayo si embeera y'abalala. Please mind other people's prayers. Mind. All right? Tugeza n'olowooza weefaako wekka nga wogezaawo kukutereza linda ng'ogenda funa wuzu senya tegedde ate amumanyi n'okufuna wuzu n'osooka weegoga oli mu bantu n'ogwandulirawo kyokka banno bali awo spiting ebintu ebyo okujja okwegoga tubyogera mu bantu busiraamu bwampisa nnyo ate bwansonyi nnyo. Understand Islam, please. Togenda kuluma. Mbadde kusuna zolunaku olwokutaano kati nonyo jasika badde kanyumiro katono nnyo mubeerenga mwegezaawo kwerongoosa mwekuba obuwowo mwambalenga yonnungi mashallah ente bantu bavunaanyizibwa abakyala mugende musaale ku jjuma tolowooza nti abakyala baatugaana ejjuma niyo egamba ng'osooka ku mikolo ejjuma go baakugaana nye buli sande buli weekend buli awali embaga buli awali omukolo gonna gw'osookayo right buli awali ebyamasanyu gw'osookawo bete babigaana ebya haramu nabo babigaana naye buli kaseera era gw'osookayo so ogamba nti atife juma etukutukatibwako juma manyi biki ekya sunna ebirala oyanguwa nedda nnyabo. Ekyokubiri ejjuma bagamba n'omukyala guboogerako omukyala ono atudde ewaka ebintu byabikolera waka naye kati gwavaayo n'ogenda mu arcade n'ogenda mu office muvuganya n'abasajja buli mulimu gonna ogw'abasajja gwe bakola nammwe ge mukola naawe ekikata ku musajja kiba kitandise okukakatako. Ndowooza bye mbitegedde saba Allah obulungi obitegeera. Auzubillahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ayyuhal fudala wal fudalayat abulungi abatuwuliriza abalungi abaagalwa tuli mu kaseera akakulu era ak'ebbeeyi. Jjukira nti olunaku olw'eggulo twabadde mu matikkira ag'omulundi ogwa 32 agassa abasajja kabaka Magulu Nnyondo waliwo erinnya libayisa bubi Magulu Nnyondo gugamba abafuuse Nnyondo oli kuyita empologoma abafuuse empologoma Magulu Nnyondo wondi ja al asad tegedde Umar bamuyita empologoma ya busiraamu ne bamuyita kifiso kya Allah kitegeeza nti kiba kiso kinanka ali kiso alinga jambiya alinga fumu nedda kisala kya Allah subhanahu wa ta'ala nedda egamba enjogera eyo weeri mu njogera z'abantu balina tasmiya amannya ag'enjawulo ag'enkizo
bawa abantu oba mu buwanguzi mu ssanyu oyo musanyusa olwokuba buli akulako ebigambo ebikuvaamu oluusi bakulabako nobawa essanyu and so on and so forth bebitebeera so sigamba nti oli bagamba nti ali kino nti magulu nnyondo kale ifuuka ennyondo nedda kuba kukakkanya bitendo bya muntu eba bimuweereddwa abantu we bamuyita Katonda yawe kirwanyise yago bayise Katonda omu oli go bayise Katonda n'okuvunama ne bavunama ekyo kiyakoze nina akikkiriza kikyamu tekero musajja yavudde na president we Katonda wa Uganda ekyo kikyamu era n'okuvunama n'avunama ng'abasiraamu bakola ki bavunama ekyo kikyamu. So let us fight that because tasmiya gyewadde ya bwa Katonda ekyo nno kikulu. Tasmiya gye bamuyise ya bwa Katonda ekyo niwo boli asaaga kadi small god sisimanya niwo boli asaaga tusobola kwessaako bigambo bya Katonda netubyesaako nsobira muntegera bulungi nsaba Allah abawe mubeeringa mba ne mutima mulungi omukubitegeera omutima nga mulamu ekifuba kigaziwe tobeera corrupted nambeera toba biased just have an open heart and an open mind kikuyamba otegeera ebigambo bino. So oli yovudde katuuti navunama saba gwe Katonda waki n'amala okumusinza that is bad kituwane kasi wano tubatandise okweyita bafirauna ba ummeno Mungu atasi ya Rabbi aba mulembe guno. So nga wetuli ebyo tubatuvumirira bikulu nnyo ebyo kubivumirira n'egino tasmiya Saabalwani is okay oli ayina amanya ge Saabalwani landlord na bimpingwa just leave them bijja lwansonga nsaba Allah bawo bitekere ebigambo ebyo Allahumma amin. So oli mugamba nti gunjo oyo mulungi agaba musajja wa kisa tekijjako Allah nti Allah wa kisa omusajja oyo musaasizi tekijjako nti Allah musaasizi mu bitendo by'okitiibwa Allah sifaati eza Allah subhanahu wa ta'ala asma'illahi alhusna alasma' was-sifat tegede kyena mu mwenda mulimu ebitendo ebyo atubis tegede okwinolanga n'omuntu nezakola ki azina kati abantu bayita abantu abo oli mpologoma oli kino na kino tebikola nyo damage. Nsaba Allah tubitegere ebigambo ebyo Allahumma amin. Si byangu byategerekeka naddala ngo ndi biased n'ebyangu byakutegerekeka for those abayina omutima nga mulamu qalbun salim mutima gonga mulamu nnyo era nga nawe oli ready to take the truth. Nsaba Allah tuwe obitegere ebigambo ebyo Allahumma amin. Kwani jafa bulungi makulisayo mwena babadde ekibuli matikira gazija Ssaabasajja g'omwaka ga 32 gabaddewo nakuleggulo Kasozi Kibuli Kasozi kabajjajjaabwe yasiimye n'agamba nti bakujaguza n'okusabira Obuganda kuba buyuuga kusabira Namulondo eyuuga n'ebirala bingi si kuyuuga kwekka wabula naye abadde mulwadde right kati kusabira ensi eno tereera ne Uganda as a whole n'Obuganda Kabaka Namulondo n'abantu bonna aba Buganda n'abawangalya mu Buganda omuli Abaganda n'abatali baki atali Baganda bonna nations ez'enjawulo kyabadde kikulu nnyo era okusabira eggwanga lyaffe kyamuffe kya mu Busiraamu tukusiiba tugende Saudi Arabia enkya n'eggulo abasajja basabira obwakabaka bwabwe ne basabira al-murabitun bajaja junud ejje lyabwe ekkuumi ejje lyabwe ligenze mu ntalo ez'enjawulo ne basabira ne bakabaka ne basabira bonna paka ebintu bibalombojja biba bikulu nnyo bino olaba nga bibasaba Allah abawe okutambuza ensi eno mu ntambuza esinga okuba nga nnungi era nga yakuluŋŋamya bakole ebintu ebirimu okugasa abantu n'ebitonde by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate basobola okubawa gamba embeera nga basobozesa okukola ibaada Allah waabwe subhanahu wa ta'ala okubasiima. So edduwa ezo basaba bazisaba enkya n'eggulo mu kunuutu ez'enjawulo nga tusadde mu dduwa ez'enjawulo mu juma idi buli wabeera edduwa yonna ba imam e Makka ne Madina bakulembeza nnyo abakulembeze baabwe kubanga omukulembeze buli wabeera nga alongoose buli wabeera nga mulamu nga n'obwongo bulamu buli wabeera nga alina ekisa
tegedde ensi eno egenda kufuna n'abantu bajja kufuna omukisa ogusinza Allah, bajja kubeera bulungi n'ebitonde ebitambula ebirala abatali bantu, bisolo, biwuka, biki byonna tebigenda kukosebwa. Otherwise wabeerawo obuzibu, ebikompola ebinaavuga byonna bigenda kukosa ebitonde by'owekitiibwa Allah ebadde bifuna ekyokulya ne riziki, kubanga bakuba ekikompola kittiramu n'obuuka, misota n'ebisigadde, right, ebitabadde mu nsonga eyo. Abaana abato batabadde mu nsonga, abakyala ab'embuto kati abaana abali mu mbuto, right, abanafu abalema abatandiyagenda embeera eyo, naye ogenda okulaba nga nabo bakoseddwa. Kati abagenda okukosebwa mainly banaalumanya ne saalumanya. Kati okusabira ensi yaffe kikulu. Weta mukuŋŋaanya Kololo oba mukuŋŋaanya Kibuli, musabira Buganda, musabira Uganda, musabira Ssaabasajja, kyemwakoze kya bbeeyi. Abakulembedde mu edduwa, saba Katonda abawe obulungi, nsaba Allah abawe obulungi era abamalire. So edduwa n'essura yakulembedde Surat al-Nashra, al-Fatiha n'al-Nashra eyabadde nga training sura, era ati nga sura nkulu nnyo ezo mu dduwa. Fatiha ne al-Nashra zabadde mpitirivu nnyo era nga za bbeeyi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza edduwa yakulembeddwa mukadde waffe Seeko omukulu yakulembedde mu ssoma edduwa egulawo neeruŋŋamya ensonga, then ne Supreme Mufti naye naakulemberamu edduwa. Kino dduwa yatuleese mashallah taala netambula. Stipichi zabadde mpitirivu nnyo nnyo. Naye message yange ey'olwaleero lunya lubakulisaayo nobeebaza okujja n'ababadde ku TV ne social media platforms ez'enjawulo mwenna. Message yange ey'olwaleero yakulaga, is it important to move hand in hand with the kingdoms as a Muslim? Ng'omusiraamu, message yange ey'olwaleero, is it important, right? Kigwanidde, kirina amakulu, abaffe tutambule wamu ne ruling oba n'obwakabaka. Does it have any significance? Kigasa, kirinawo omugaso, right, okubanga tutambulira wamu n'obwakabaka? Kubanga whenever we speak about bwakabaka, most people think of shirk, kusamira n'ebisigadde, but it's beyond that, right? Ebikolebwa mu mbiri waliwo ebikolebwamu ebikyamu, tetuganye, kuliko ababeeramu abasamirira balubaale baabwe n'ebisigadde gye bali, right, naye waliwo ebikolebwamu nga birungi oba nedda. Kikulu nnyo, waliwo ebikolebwamu nga birungi oba nedda. Kitegedde kano olwekyo wekiba nga tukkiriza nti wabeerawo abasamira, wabeerawo abasinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, naye ate waliwo social affairs, ensonga ziga ziri za social, right, the economic affairs, political affairs, ensonga nga za byabufuzi, za bukulembeze, ensonga za byanfuna, ensonga za socially, ensonga za kuwangaala n'abantu and morals, right, empisa ez'obuwangwa, empisa ez'obuntu bulamu, empisa ez'obuntu nga tuzijja olw'ezo norms, traditional za norms ezireeteddwawo ezibeerawo nga abo bwakabaka bwe buziina zagunjibwa obwakabaka wazijja zitambula n'obwakabaka. Ekyo kitambula n'obusiraamu oba nedda? Tulina kwesembereza wadde nsonga ya lubiri, tulina kwesembereza wadde bakabaka, tulina oba okaunteractinga ng'era olwanyisiza ddala Quran kyegamba n'enteekateeka y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, sunnatullahi fil khalq, entonda y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala watu yatonda. Yagamba Allah mu Quran ekitiibwa suratu Al Imran, Allah gamba billahi minash shaitani rajim, qul illahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir turiju al-layla fi an-nahar wa turiju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha bighayri hisab. Hiyo ayatul mulk, aya ya buyinza ya bufuzi ya kulaga Allah subhanahu wa ta'ala and is the master of all masters, right, the most supreme or the supreme high. Take it, yo ali waggulu, supreme being ali waggulu wa buli kimu kyonna kyoyinza okugamba nti kiri waggulu.
ye mukulembeze w'abakulembeze bonna bagambe gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Allah wange gwensaba Allah wange oyo kati sawa ye mukulembeze Malik al-Mulk mufuzi w'abafuzi kabaka w'abakabaka ebyo buli omu abyogera mu ddiini ye enjawulo mu mbeera zaffe ez'olwaleero mu duwazi saba mukama kabaka w'abakabaka tegedde omugabirizi asinga bona the most high the most ar-rahim aina attributes zizenga zeyawulidde ku ye kati kulillahumma malikal mulk statement Allah yajogedde yenyini ye kabaka w'abakabaka iya ali waggulu w'abo abayitibwa bakabaka bagabidde ku buyinza bwe ku nsi kuno obw'okukulembera si bwe bano obuyinza n'ebiragiro nga Allah wayise ebiragiro byinaga nti mukole kino wa aqimu ssala wa atu zaka tegete muyimirizewo essala biragiro biva eri Allah subhanahu wa ta'ala muwe ne zaka biragiro nabone so bajja ne bateekawo naye ebiragiro byabwe nogamba w'omusolo so n'oguwa ne bagana bakusiba ku mpingu si byakusaaga ne bagamba kino amateeka gabaawo ag'ensi ag'amasomero aga organizations zenjawulo buli kifo kirina amateeka gaakyo bantu bagasaawo kati naye nga ate amateeka agasookerwako gava eri Allah subhanahu wa ta'ala kati nannyini mateeka agasinga gonna nannyini buyinza n'obufuzi n'ebiragiro alina obuyinza obwenkomeredde ku bulamu bwaffe ku myoyo gyaffe alina control rights alina ebisumuluzo ebyenkomeredde ku ki abantu mulaba President Museveni mulowooza buli mwalowooza baasa omusinga olowooza baasa naye nga tokimanyi nti President alina gwasaba era buli mwakimanyi nti gamba otuufu Allah yagaba kyategeeza kulillahumma malikal mulk tuutil mulka man tasha Allah awa obuyinza gwaba abuwadde Uganda yabuwa kabaka Mutebi yes kati yaliwo tuutil mulka man tasha ayagala omulwanyisa oba olwanyisa system ya Katonda gyataddewo oyo Mungu gwawadde si byakwewaŋŋamya kulillahumma malikal mulk ye kabaka w'Abaganda Buganda and Uganda as a whole wasigadde balinawo bakabaka nabo balinawo omukama balinawo baani bonna balina kyabazinga bonna balina omugabe bonna gye bali kati abo bonna bakulembeze bannono abo nno baabagalwa si bakubaako bululu era bakolebwa ebintu abantu basima n'asiima bane baleeta amakula n'ebisigadde byonna kyenjagaddemu byonna mu aya eyo Allah yayimirizaawo obwakabaka kitegeeza nti okubeera mu nsi n'obwakabaka si nsobi nga wolaba kabaka Sulaiman yali kabaka ate nga nabbi nga wolaba Alexander yani bakabaka mwebali abasiraamu those have existed Alexander the Great Dhul-Qarnain yali kabaka tegeti yali kabaka wansi yonna era nafuga ensi eno nga wolaba nti mubaddemu ati bakabaka nga Namrod tegeti Namrod naye yali Nimrod yali kabaka wansi yonna naye nga si musiraamu tali ku system mani Haji Salim nolaba nga n'abalala gye bali ababadde bakabaka ninga si bavunaanyizibwa ne Firauna era bonna nga Allah abamanyi bonna nti Allah akimanyi nti Firauna ne byakola byonna ne kugamba yali nsobi kino kyongera kulaga kyenjogerako nti si nsobi osigala nga oli musiraamu nina okolagana ne kabaka mu mbeera nga si yanzikiriza si yamusinza wabula mu mbeera zino eza bulijjo laba Allah waleeta Musa alayhi salatu wassalam n'amukuliza mu lubiri lwa Firauna kituufu oba nedda Mungu amugye eri Musa n'amuleetaga maama we muteeke mu kibaya muzazike bulungi mu kibaya muleete roho y'obwakabaka weeri Musa najja n'aseeyeeya ku Nairo paka lwe yatuuka luddawa atuuka ku lubiri lwani lwa Ssaabasajja kabaka wa Misiri mbali ku Misiri ayitibwa Firauna obwana obwali buli mu kuzanyira mu mazzi ne bumukwata ne mutwale wa Asiya tegedde ne mutwale wa Asiya nga ne mukyala mulongoofu naye mukyala ya Firauna era agenda okufumbira omusajja omulala olw'obulungi bwe naga Firauna aliwo omukyala agenda okufumbira omusajja naga nti gwe
oba onganye ngenda kutaba kitaawo ngenda mutta kadde bombase nakkiriza kumpaka nyina asabiddwa Allah ntaasa omusajja ono tabaako na kimu kyantuusaako era yamala ebbanga lyamala ne Firawuna nga mubiikira nga Firawuna buli wagezaawo kujjewe afuuka kigoye talina wadde ensonga gyaga nti wowayi afuuka kigoye buli wagezaawo kujjewe afuuka kigoye era yava mu nsi Asiya nga mubiikira Bikira Maria newankubadde ng'ekitiibwa eky'obufumbo n'ekyobwannaabagereka yakifuna era Mungu yamuleeta lwa nsonga mubitegedde oba osobola okubeera awo wantu nga Allah akutaddewo lwa mission mu time yemu Firawuna aloose ekirooto kizibu nnyo bamulootoledde ekirooto mwana agenda kuzaalibwa agenda okumenya bwakabaka bo alagidde abaana battibwe Musa ali spared naye azaaliddwa mu budde bwe bumu bali mu kutta mutegedde ebyaddira byali biki kakana Mungu alagedde maama wa Musa amuteeke ku mugga n'aseeya yasibira ludda wa bwakabaka n'akulira mu mikono gya Firawuna awali omukyala ayitibwa Asiya nannyini tawhidi amusaamu tawhidi n'enkuza nga nnungi awamu n'ekyo Allah ateekawo embeera ng'abayonsa abaana abato bonna Musa alina obbagaana era yabagaana paka akawala kali ka Mariyamu kaganda ka Musa lwe kajja ne kabagamba nti nze nno omukyala gwe mmanyi talimwanga bwana mukyala ali eri nakagenda ne bamuleeta kana bagenzi omuleeta bakusirikale b'olubiri ne bamuleeta bagenda omutuusa ku mabeere omwana ayonkerawo n'ayonka ku speed ng'awoomerwa ebbeere okufa obufi kumbe mwana we naye n'akulya mu lubiri ng'omukyala najja n'ayonsa ne bamuvuga n'addayo najja n'ayonsa bw'atyo asse n'asigaza omwana we ng'amukuza ebbaka Musa lye yatuuka mu muvubuka n'akola ebyakolebwawo ng'ate Mungu alina omumugjawo abeeko training gy'amuwa n'amusindika gy'amusindise amugjawo mu mbeera nga si nnyangu yes God yasinga n'abalwanagana Musa n'agaadinga abaali balwanagana omu yali musujja yagwa kuno ku gaadi ya Musa tiyali mwangu yali Mungu bannabbi Allah byo y'amaanyi Musa ko lunaku lumu malayika mawuti ejja okumugamba ebyokufa n'ajukuba bbulo Yesu lyavaamu Yesu lya malayika erivira mu kitegeeza bbulo ebeera heavy ebyaddira byali biki malayika egenda okuwa ensonga zeewa Allah paka Allah yalizaamu n'agenda omugamba ebigambo bino na bino so Musa yambadde nkulaga maanyi ge onajja agwa ku gaadi ya Musa agwa ku gaadi ati agwa wali kuba yali musujja n'akalirawo ne balowooza Musa yamusse yali agaadinga nga tayagala bano okuttingana na kulwanagana kana Mungu ageze embeera yeeyo Musa alina ofuluma mu kibuga paka kutuuka Madian neji yamutwala era okubaako bya mu practice byamuyigiriza yamutwala mu lubiri olwa Shuaibu nabbi omusiraamu Shuaibu alina obukulembeze ate gye yali Madian ngani mukulembeze nga musajja naye ava mu family nangira nabbi naye ava mu luliro avunaanyizibwa Musa n'akulira mu mbeera yeeyo gy'avudde abadde mu bwakabaka gy'avudde abadde mu bitiibwa mu birungi matiribona byonna birabye n'eby'omu lubiri byonna Allah amuyigiriza alina byamuyigiriza ne gy'amujje kati amututte mu typically right a typically tawhid centered zone n'amujja wano abadde okusinza Firawuna eyita Katonda n'amutwala eryani eri Shuaibu nabbi khatibu al-anbiya Shuaibu yali neke nyini yali mulangira atenga nabbi tegedde yali munene akoneye wa lubiri kati namukulizeeyo Mungu n'amuwa eyo jajja n'omukyala instantly nga yakatuuka nti no mulimu n'afuna n'amaka right n'akolera emyaka gye yakolera kakana Musa amaze okufuna guidance Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba byamugambye ajja atakoolaani Firawuna naye ng'amanyi which tongue to use. It's very important. He knows which tongue to use kubanga yakulira ewa Firawuna era gyamusindisa amusindise mu lubiri abantu abakoola Allah subhanahu wa ta'ala abakoola okuzza abantu eri Allah abakoola abantu okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala balina okubanga bategeera which language to use, which tongue. Naye abantu sikumala gabambira buli kimu kyonna ani ayogera obiyogera otya laba Allah wagamba Musa idhhaba ila Firauna innahu tagha mugende gwe ne muganda wa Haruna
ewa Firawuna mazima yasusizza kati atwagga butwazi ayonoonese n'asukka. naye yali abagamba yagamba waquula lahu, njagala nnyo statements ezo, qawlan layyina, mba mwogera n'abantu abo kabaka mwogere naye mu bigambo nga birungi. n'amala n'abawa n'akalaadi waqul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. abawadde n'edduwa rabbi shrah li sadri, naye nga bagambye waquula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. oba oli awo aneefuga aneddabulula, oba oli awo anadda engulu, oba oli anaatya Allah subhanahu wa ta'ala. mugende wa Firawuna. Musa Allah yabasindika Musa ne Haruna ne bajja wabala mugamba nti nze nimba kweri Allah kikyoyinawo nki kino nigwe ninga akumanyi ate nso okugiregeera wadde boogedde bulungi gyali natandika okugiregeera nigwe ninga akumanyi tiwali mufe tegeti noba nga ffe tukukuza tokulya ku mmere yaffe gwe sikunse nakukuza wano nomala n'okola ebyaswakaba nova wano ng'ossa omuntu nodduka emisinde nga tukyakunoonya. agala mumusanyalaza ne Musa nga ina guidance tava mu mbeera ebigambo ebikulu. kyenjagadde mu byonna Mungu tiyakola nsobi kukuliza Musa mu lubiri lwa Firawuna, tiyali nsobi. mubitegedde etiyali nsobi kitegeeza omugaso gw'embiri n'obusiraamu teba nsobi. ebikolebwayo ebikyafu tubi identifying tulaba nga bikyamu, don't follow the negative side. tukwata side ennungi nga Allah yasiima n'akuliza Musa mu lubiri lwa Firawuna, newankubadde nga taghi, newankubadde nga mushrikun, newankubadde nga jabbar, naye ate mulimu abalungi nga Asiya, mulimu abalungi nga omukyalo oli ow'ekisanyirizo Mashita eri asanyira enviri za mwala wa Firawuna, mulimu abalungi mu lubiri abatawo AIDS. mwebali abo balungamya omu ku omu era babeeramu nga rajulun yaktimu imana, imani yagikweka nga mwali naye ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala. bino abikola ebyabuli nayera olujja nakola kino nayoza emmotoka nakola ABCD, tekimugaana kumanya nti ono si Katonda, tekimugaana kumanya nti bino ebisinzibwa si bituufu, tekimugaana kumanya nti okusamira tekukkirizibwa. we have to worship the only true Allah subhanahu wa ta'ala. obitegedde oba we don't fight. tetukozesa na lulimi lubi, tukozesa ebigambo ebirungi ebyo Allah byayagala ebirungamya abantu bano, kubanga Allah yennyini gamba Musa waquula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. so ebigambo mbitegedde bulungi. I think my message is clear. abaffe is it important? kinamu amakulu, kinamu omugaso okukolagana n'embiri, okukolagana n'obwakabaka, moving hand in hand with the kingdoms. Do you see any importance? Alright, olabawo omugaso gwe nga gwe Islamically, do we have any need of moving hand in hand with the kingdom? nga kyabadde ekibuli aho bitegerekese mikwano gyafa bulungi. so oyo abadde awulyamu akasajja, oyo alina obukyayi, oyo kubataddemu ebigambo ng'entegeera bamutaddemu balina bye bamugjamu mu ntegeera entuufu bamuteekamu bamutaddemu. just open your heart and your brain, your mind please. oggula obwongo obeeko engeri gyotegeeramu. si kye kyokka Nabbi Isa alayhi salatu wassalam bamala omuzaala bamuddusa luddawa, bamuddusa waliyo kabaka Kerode. andageti kabaka Kerode yali afuga ewaabwe Isa gyazaaliddwa bano Isirayiri, baali bagala kumutta, kati bamuddusaayo, bamuddusiza luddawa bamutuusa Misiri, bamuteeka mu bwakabaka agenda okuddayo nga kabaka alikirawo yafuga. kati naye yamala ebbanga eno ne maama we Mariyamu naye ng'ali mu bwakabaka bw'e Misiri. kireeta nti ettaka lya Africa, ettaka lya Nile ekyo tuyagala nnyo faawe, Nile weyita tuyagala nnyo. we must be proud of this Nile because Nile esavinze bannabbi bangi. Musa ku Nile kwasavingibwa. Nabbi Isa alayhi salatu wassalam agala omutta nga muto
Alright, still Nairo era ujibamuleta Nairo bamuleta ludda w'ekikulu gibamuleta bamuyisa ku Nairo era ettaka lye yakulirako ng'ali e Misiri we yali lyali ettaka nga nnyo ku mazzi gaki kati kyendagalamu njogera olaba nga Isa bye yakola byali bya tawhid kola abantu kubaza eri Allah ni Allah yamusevingira ludda wa mu lubiri waliwo connection nembi laba Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam Mungu subhanahu wa ta'ala amukuliza ludda wa tegedde Nimrud alota yeke nyini nga obwakabaka babuyuzizaamu naga abaana batte abalenzi bonna batte oyo yatta buli mwaka ngatta mukasera kekamu Ibrahim mama wa irubuto mukasera kekamu mama nazaala yazaalira eyo munanka ne mumpuku wala mukasera ko kuzaala yabuzijawo ne bawo yamujjawo namugamba mwami so ogende mu lubiri ogende obere bira nja kubuulira mwana abamuwala ngenda mutta ngenda muziika finally azaala omwana amuleka mu mpuku Ibrahim bamuleka mu mpuku ennaku ezasooka mama akomawo nembeera enzibu ennyo soka n'abeerayo mbeera nzibu nnyo mu mpuku ne bawe tamanyi wajaali kati amaze omuyonsaako luvannyuma alina okuvaayo ate kati akomawo ate alimba agamba baawe amugamba nti omwana nazadde muwala namuziise nemulekeyo mu nsozi nazadde muwala nemuziika nemuleka mu nsozi omwana gwe nazadde muwala finally Ibrahim alayhi salatu wassalam bamulekaawo tabalina wadde kyakulya naye Allah n'aleeta malayika Jibril yamubeerangako nekwatanga engalo zino ezissa muki nanywa nga Allah atadde amata tegedde nga bwamaama wajja neyebbirira najja n'amuyonsa ate Jibril nemusaayo n'engalo nga Allah ataddeko amata ku ngalo ze era yakula waati wanuuna ng'afuna amata temukubakubanya abaana abanuuna engalo kuba kiinamu akantu kuba ne Ibrahim watu yakula mubitegedde watu yakulira ku mata naye nga Jibril yemussa engalo muki mukama engalo zino bbiri zezisanga si kigalo kimu yasangamu engalo zino bbiri n'ayonka kati najja paka luyatuuka nga makuze nga ne bali batandise obyerabira nga ne baawe tamanyi na kumanya nti akimanyi nti bazaala mwana muwala ne bamuziika tamanyi nti ono gyali finally mama amwanjulira omwana naye ng'omwana akoze eki atuuse emyaka nga ne kabaka yabivaako biti kumbe omwana asomose akaseera kakavuddemu ebyaddiira byali byakumugjayo muki mu mpuku najja naye Allah subhanahu wa ta'ala yamukuliza mu lubiri olwa Nimrod kwa yamuyinako n'oluganda n'awangaala mu myaka egyo nga mbuto nga bamuwana amasanamu nagenda n'agatembeeya n'amala ebbanga ng'agavumirira ng'era gakomyawo until yatuuka mu mbeera ng'alina okukola tawhid alina okukola daawa ku bwakabaka bwa Nimrod yali musajja kabaka wansi yonna nga muzibu ng'alagira abantu bamusinze ate ono omusajja wattu nja kujja amasomesa ku Ibrahim n'eddaawa eyo mbuto n'engeri gye yatunuliramu emmunyenyi na biki byonna byonna ebyo nja kujja nsomesa omusomo ogwo biidhinihi jalla waala engeri gye yatandika okugattagatta nga mwana muto n'emyaka gye yalina Ibrahim alayhi salatu wassalamu Allah akkiriza so kitegaddemu naye baamutuma mu bwakabaka tawhidi alina tambulira mu bwakabaka oyo alina osooka otereera masses bano abantu abasigadde basobole nabo batereere connection erina okuba nga ebaawo nga mmaliriza Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali atuma basahaba okufuna asylum yabatuma wa Najashi luddawa Habash n'abatuma bagende bafune okusinza Katonda okutuufu amananga nga bali free alright bagende basinze Allah minus banigiriza bagende Habash era kabaka n'abaaniriza n'embeera yaliwo sikafu yaliwo wakati wa Amr bin As yali aleese amakulu amangi naye nabbi yabasindika mu bwakabaka ekigenda otambuza obusiraamu buno kutuukira wali mu kingdom mu bwakabaka bwa Najashi n'abaaniriza oluvannyuma lw'okuwulira aya za Quran essula za Quran nga zifaanaganira ddala n'ebiri mu kitabo muli ne bamusomera suratu Maryam ne part of surati Isra ne bamusomera ebiri mu Quran ekitiibwa n'awulira n'agamba nti bino ate biwoomerera biringa ebyali mu kitabo kyani kya Musa bitabo n'ebya Isa byayogera mugende mu practicing eddiini mpaka limwagala okuva wano mbawaddewo buli omu yenna n'abawa emmere n'abawa amayumba ne bakola business ne bagaggawala abamu baaganirayo time etuuka nabbi amaze osenga ogende Madina abamu baaganirayo era abamu tebadda Madina baasigalayo ne
basasanya obusiramu olwaira ba Ethiopia ba Islam because of that work. Lero Eritrea by Islam because of that work. Lero Djibouti basiramu neze ensi zonna ezetonda mu Horn of Africa zonna wonna basiramu because of that work. Ababitegedde tulina tambula hand in hand n'obukulembeze obwakabaka mu mbeera nga nnungi nga si bya kusinza masanamu magege na kusamira wabula mu mbeera eri social nga oluusi tufuna n'omukisa ogubakoola biidhini jalla wala nabo ne bategeera beauty ne love y'eddiini eno bagenda oku appreciatinga okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndowooza message yange mukitegedde olutegeera akasembayo obusiraamu bwatuukira wano. Allah yabuyisa yonna gyabuyisa n'abuleeta mu lubiri lwa Ssekabaka Ssuuna. Bwali bwajjajjadde eno nga bakoze ki eno koboko nga bwatuukatuuka dda naye nga tebusobola penetrating into the heart of Uganda until it entered tegera mu lubiri bwennyini ate no ku kigambo kiruwa ku kigambo kya tawhid. Bali awo amaze bagabula Ahmad ibn Ibrahim amaze okulya kabaka alagira kunsa onomute kunsa omujjakedde okoli oni yakoze kino nagamba kikyamu okutta omuntu Allah yamuziizaako okutibwa. Badda mu kabaka bamulaba mu kamwa abasajja b'Arabu baraba kabaka mu kamwa kabaganda we bali bonna ebyaddira byali bizibu nnyo tebyali byangu naye ng'atembera Allah n'agikkakkanya kabagamba Abawarabu bagenda bayuzayuza bonna okukakkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atasiza mumaleeta Abawarabu ne boogera ne kabaka Ssuuna ne boogera n'ebigambo ebirungi. Ssuuna bamugamba ebigambo bamugambye n'abiwulira namusomera kuli wallahu ahadullahu samad lam yalid wa lam yulad n'abiwulira n'agamba mbawadde musomesa eddiini eno. Oluvannyuma lw'akaseera naye yasiramuka era yafa nga Zakariya tegedde era yafa nga musajja musiraamu Ssekabaka Ssuuna. Kyovulaba nga omusaayi gwe muvaamu omwana mbogo muteesa n'abaala ne baba ate batambuza obusiraamu. Suubira ebigambo ebitegerekese bulungi abeeri bonna tegedde abalango ba any tribe si baganda bokka ojja bosiŋŋaana nga ekyo kisiŋŋaana mu nsi yonna abasigadde South Africa osiŋŋaana nga ddiini y'Abaceerope Abayindi wani Sudaani badde y'Abamundukulu Bawarabu tegedde nga baddugavu bonna bonna si basiraamu wani Kenya okusiŋŋaana omusiraamu nga Mukalenjin Mujaluo Simanyaani Mucukuyu si kyangu gye bali naye batono eddiini osiŋŋaanayo Kenya wano wokka yasiŋŋaana nga mulimu dini ya Basomali basinga mu Busiraamu Bayindi na Baswahili. You just find it Tanzania the similar case. All right, similar case. Simyangu nnyo wadi Tanzania Zanzibar kyakwata Dar es Salaam kyakwata ni waliwo ebitundu byosiŋŋaana ng'Obusiraamu bwaganira ddala. Saba Allah tubitegere ebigambo ebyo. Uganda wano tuli banjawulo tuli Basiraamu ddala olw'okuba nti Obwakabaka bwa embracing Obusiraamu nimbamu n'omusaayi gw'Obwakabaka okutambuza Obusiraamu musaayi gwa mbogo. Si nsobi abantu okukwatagana n'Obwakabaka oba okuba nga muli Baganda muli Basiraamu ate nga muli Baganda. Nsaba Allah tubitegere ebigambo ebyo era tweyongera okuba nga tumwongala n'okuba nga ffenna tusaasaanya dini y'Obusiraamu n'okujagala. Just listen to those words without any bias. Saagala obe na bias. Allah akusiime era akwagale twale Makka ne Madina. Adhama Allahu ujurakum wa ghafara li amwatikum. Tubadde ku South Africa tusingane tugenda mu juma fenna inshallah taala ate era tusingane ku juma ejja inshallah mugende musale biidhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.